ne Mr. Lubega oyo mwana abadde aludde ku kyeyo oyo gwolaba bangamba abadde emyaka nga 8 kati naye abadde yakikoowa oyo Benita nze sikiriza Benita sikiriza nti yabamutaminatinze gwenzikiriza yono wa security kubanga ye baba security bali bo bazibu nnyo kukikwalagana n'okuwandiika ebyo ebigambo bwe bityo naye Benita omutwalo gwe gwamuzaayo Benita mutwalo gwe gwamuzaayo ye mutwalo abana webati kati abakozesa ebyobufuzi kuno ku internet Uganda osubira baba bagenda bawa mirimu ki nga gwe ababeeramu eyo mu nsi z'Ebuwarabu babeera bagenda bawa mirimu ki mu gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni baneeno nze kyenyiza okugamba Mr. Lubega ebintu bya TikTok bino omukisa okufuuka TikTok tewali gamba nti oba waliwo interview joyita nti oba wasoma nti oba wabula okola bukozi ka video so anokakola ng'oseka nekagenda viral nekagenda viral n'ofuna following si kugamba nti omuntu yasoma mbukatenge gye yasoma ennyo kati katukeba muweki kafune following kati abantu abo abamu babisi tasoba tabeda mulimu gwasobanamo wa Kampala bakugambye oyo omulenzi we gwe bagobye yakoma mwesi 1 n'ebiwandiiko bye yasabirako omulimu si bibye kati asobola kukola mulimu ki mu gavumenti ono omuvubuka ali yakoma mu siniya esooka kati omuntu wesi 1 oba ogenda kukola mulimu ki agenda kukola ba security bagenda mutuwa mu kampani ya security nga musajja ono gundi ono omugenzi ono ani ono yali omusirikale nadda mbwa security byagala okuddamu mpozi asobola okudda kati bwadde Uganda ne bamuwa omulimu mu bana aba security ko bana abakuuma banka baba tubagenda mu mitwalo 15 oba 25 oba 3 oyo yasiranye dda naawe yasiranye dda kubanga Senior Kanabe yagambye bamugamba wasoma ki tukufunire kyokkola ate nga ayina beba nabawandukira mwesi 1 esi2 mu kisomero ate omazeemu amaanyi kuba nze mbadde mmanyi bano abaana we bati bagenda muwefo abeere nga yayogerera omukutu gwa gavumenti ku internet tebalina mulimu gonna gwe basobola kubawa yadde n'ogu wabwa kye basobola okukola kuba twatwala mu buofiisi kubalagalaga kamera wano nga bakagenda kasita emyaka myezi giyitawo 3 nga bagoba tewali olwedde n'amutute ennyininyini nga kisa kya Mukama naye abala kulya kasente mu gavumenti naye musabiriza banyini abo basabiriza waliwo omuvubuka gwe bayita Frank Abawo ndabye aludde wano ku TikTok nga ayogerera NRM naye ndaba buli video ye ejja abeera agamba NRM naffe mutujjukire kaakati ate bano bo bagenda bakola batya Frank Abawo bebamu kubagamba nti abo bebatijjisa mubaleke babakomyo Uganda bawulire ekibayita omuliro kubanga guli ogusajja gubukenya media gwasulawo omulimu UAE ne gudde Uganda nalaba gwambadde ebyaguli mbugeze muchaka kati gukola mulimu ki kati babukenya media jobless billionaire smart jobless bichi baliyo nabo banoonya kyakulya ate ngo otekayo omuntu omulala ng'osindikayo bano abava ne ku kyeyo banaye mugamba mutya omukulu president wa TikTok Frank Abawo wanyi mukama wange bazze wano ne batugamba wakoze office eyaniriza abaana bonna be bagobye ku kyeyo mu nsi z'Ebuwarabu ogenda bawa emirimu bituufu oba just abantu badde batulimba badde nsaba ne Buwarabu yonna buli nsi erimu Omuwarabu buli gwe bagoba bamuteekeko baani bwe bamala omuteekako baani Ebuwarabu kubawo tebalina amagezi gagenda mu bazungu bamala obateekako baani Ebuwarabu badde ewaabwe ekyana mukaaka bakwate enkumbi balime kati nze nkubuulira kino ng'omuntu awagidde NRM emyaka n'emyaka bano baba basubira nti mwangwe babanoonyeza kubabbirako kasente eri kasita bo balaba nga waliwo ekitambula oliko amasanyalaze bagakozesa olumala okuggwako n'ow'omukulu bayinza okuba nga batuuka n'akasente bakajjayo naye gwe kakica tokalabako mwala kye bakola ono mwana yali kata
Ani oyo omulenzi. Senior Kanabe. Senior Kanabe temwawulira ko nga n'omukyala amwanjula mu maaso ga president. Yamwanjula ku maaso ga president katuko tomanya mu kumwanjula mu ekyo kiki ekyali emabega waakyo. Senior Kanabe gakaaba gakomba. Hati n'otulanga ono omusajja. N'otulanga ono omusajja. Kenya media nabo baliyo banoonya kyakulya. Oyo Kenya media abafeeriya nawe kye baagala tebakimanyi. N'otulanga ono omuvubuka ow'ennyindo eringa obutulu bw'eddiba. Eyalabye n'atankuura ku banne entalo naye ayagala bamugobe simanyi bamuwa mulimu ki nga naffe abaludde teri agwina teri buloga wa NRM ali mu Kampala ayina omulimu kino kyogeza mazima olache nakugambye Mr. Bukenya kino nkyogera live ereka abantu sokolize senior eno live ereka abantu 12 we wabaawo buloga wa NRM nga ali mu Kampala ayina omulimu bantemeko omukono bonna ba jobless okujja konze Franka nali nebyange byenkola era nakalulu bwe kagwa nenda nsina kyenkafunyemu nezuula nengenda nkola emirimu gyange gye najjanga mu akasente gabagamba baha akasente kawa abaana akajja mu ena mu government era byendiko maze emyezi 5 nga siri mu Kampala but teri blogger wa NRM ali mu Kampala ayina omulimu taliyo okutandikira ku junior Bukenya nsi yaleeta bonna ate kyo jobless Junior ono waffe tamale mirundi naye talina mulimu. Bonna teri ayina mulimu. Omukozi wa YouTube. Bonna teri ayina omulimu. Naye kati bali kubawudisa muvuma abantu we babagoba mujje tubawe emirimu. Musoke mujiwe ffe abatagiina. Oba mutuwe capital tugende tusubule ennyanya. Kwata milioni 5 oziwera magenda asubule ennyanya. Lama ina akaduka ka juice kaluwali katika malao capital amitwala 5 endoza ne azimu yali na myalo baba na abana bakadama bafu Mr. Lubega yamugulira omuchero ogulimu ono leka Franka baha tunyonyole so kati nga tona bakuyita bano soko oyowereze bana abali ku ground yomulimu tewalabye ne gundi Yasini kana ka video ke yakoze ngali ku live ya Barista Timo Yasini ani president wa Uganda president Museveni yatandika mwezi guno kati we bagenda mu kima bamulabe ngo omuzira fa abaludde nga boogera ebyamakulu tuli basiru kati abo bebalaba bagenda bakonfusinga muzeyo omanyite bana abaana bade munupu kati tuli kubasika tubawe ebyokora nga temunaba ubiwereza abo mu biwefa abaludde nammwe nze ngenda ne posting ataluwo oluguudo balukola omwana wa Nupu navaayo na posting olwaliwo myaka egyemabiga okiraba naye ffe tebatulaba mu magezi bano be balaba ati webuuza n'omuvubuka oli ku mulimu watunda ebintu byo mu kyalo ogenza ofunya omusaala otankudde ku bantu entalo mbunawo oyagala ogende mu likodi mu bakugoba ku mulimu kati we bagoba ani agenda ogukuwa tuli ku ground teri ayina mulimu tumaze emyaka 10 nga tuwagira mu 7 NRM teri blogger wa NRM abayina ko emirimu bebe bakalivinika yanja bola abatambulira matakuga gaba babala ku myaka ja Calvin oba ngo kyatambulira ku muntu okumulikodinga kyekikula gato oli no sense myaka ejobukulu bashoni ono Calvin kayanja atambula recording aba minister bwekiri akwata content bwekiri akwata content ogwo kati kubankubuze Mr. Lubega nga nawe oyimirira ng'ogenda mu maka g'omuntu ogenze kuwasa oba oyina we bakuyise mu famire yewamwe bakubuza okola mulimu kiti ntambulira mabega wa Balamu oba mabega na mere ogwo guba mulimu nti nkwata minister content ogwo guba mulimu biri lwaki abantu abamu temuyina mutima gwennyanyala ze Franka ndi musajja yennyanyala ebyaddala kati nga temunaba kutigisa ebyekisiru musoke mwelwanirire mwebuuze gavumenti gye muwagire bayambye eki bakoledde ki ekyo kyokka nze Franka nennyanyala ndi musajja muyima abasajja bano Lubega tubakoledde ebyaddala tuyiyewo omubiri tuze twevumana mu mbadde mbiraba akalulu kaggwa nagende kasese ne voting ne vayo nengende rwemiyaga nenoonya akalulu ka 7 olunaku lwerimu ngemotoka njivuga ng'ennyonyi ku mafuta agange na buli kimu okiraba so akalulu bwe kawedde teri asobola n'abakubira ssimu bwe balaba Benita ng'avudde yavumye bantu babadde nabo mu kibiina kye kimu bamwefuulidde bamulwana
nga bagamba yangu gwali kama sanyaze yangu atukuwa mulimu tugenda kuwe motoka wevuge ngate munazi wafa babayiride omubiri basajja mmwe ngate munazi tuwa ekivuka kicho kibadde omukuru Frank Abaho waliwo obumbi obutaano buno obwafuru kankubuuze Mr. Rubega balamu ne baade batambula eyo bakwate yali ez'emyoga eyali asimanye zaki simanye yali ezezo ebyo ng'ebyo byowulira simanye bakawewole nze Franco kwate ku 5 billion ompegwe ogenda onteke ku pressure okwate next time mwampa ku billion 5 Franka we bazireta tebampanga ko nze n'omusajja mugufu nsoma nnyo Bible sagala banja sola nagenda mu Centenary Bank kwewola banja nze njagala ongambe nti Franka wanoonyeza akalulu onjiriddewo omubiri kwata milioni 5 ba 10 zizo genda wa 10 atwala bwe mwazi wabalwa mubalete nze Franka ngene moyo kazambi kwata kyompa ngende kuba muzuwa batalina kibakoze ezo 5 billion bazi ogerera Museveni ajaziririzinga ne muwala we Natasha naye waloba blogera baye abali mu government ba block abagendo zijjayo olumayiro oluzijja bagambye nti ye sente twazije kati bo balondemu abafamile zaabwe mwe bajja bawawo obusamansiro bwe kyatuva mu state house eyo egunde ekisoziga mu kulunda ente za Museveni teri yali atikubiddeko ng'ava mu government n'abagamba mujje tubasomese sente tugenda bawa sente mwino zikosa bwe mutine bwe tetumulabanga era n'abamuti byesibako Franka sibirimu bobo oyagala kumpa mpompe kyompadde ngende nze sidda mwezo sente z'okwewola Franka nina ebintu byosobola osinga mu bank nagano okwewola kakati Frank Abaho ngomaliriza bobaka kibwoweereza abaana bonna abali eno ku kyeyo nga balooza bagenda kudde Uganda babawe ebyobugagga kati omwana ali ku kyeyo nga wafuruma eggwanga lyo n'omanyi ogenze kukola nodda wano ti kodi kati mugenda vuma abawagizi ba Nuupu mudde ku ground ddayo ng'omanyi ogenda kulaba maama wo ne kitaawo ku feesi teri mulimu NRM gwegenda kuwa